kale mwebale aleba Unique Media Samike ge mannya gange tubebaza okuba muli ku channel eno nga mulabye tuteekayo mwaka gotugutambuliza ddala osobola okwebuuza biki byokoze oba oli awo setting okukola omwaka guno nga gutandika nkiwa buli omu abeera ne list gyagamba nti maybe guno egunaggwerako njaba kino ne kino nkikoze so osobola okwechekinga ne weebuuza okoze kiki ekiganye era lwa nsonga ki ekulemesezza okuba nga otuukiriza oba oli awo wategeka okuba nga okola by this time. Channel eno nkiddamu buli wemba ntandika abamu batandise nakunsekerera abenkola nabo nti channel eno tetuwemula tetutyoboola tetuvuma era nkiddamu lunye ne ngamba nti gwali eyo oba oyagala okukomentinga byokomentinga nga tokkanyiza n'abantu olumu bendeeta wano tovuma towemula oba ogenda kuwemula komenti yo tetugyetaaga. Let's be civil oba tokkanyiza na muntu you can call me osobola okugenda mu comments noga nedda Sami oyo omusajja yalimbyemu kino kiriwe kinewe kiti mba nsobola okumuza n'abaako byatereeza onako olwaleero waliwo we nakola story esembyeyo yali ekwatagana ku Henry Maganda byali agamba abasumba oba oli abamukozesa nga tebamusasula okusinziira ku bigambo bye. Waliwo ya commenting anangamba Samike noonyeza ku mwami gwe bayita Jamilu. Mwami Jamilu alina story ennungi, alina story inspiring. Bigere bino tuli jinja gye twaze mukulu kye yatukoze kale tujje tulabe olugero lwe awo yampitiramu nga ebyadda oli inspiring so lwe tuze okuwulira gwali eyo ebintu bye tugenda okwogera ku channel eno teekawo disclaimer bigenda wulikikanga okusinza ku bitono byakaŋŋambako off camera bigenda wulikikanga firimu naye ebintu bino mu ggwanga lino Uganda ne mu nsi yonna gyebiri so nga tonnawakanya wuliriza otegeere. Mukulu Jamilu wangi ogamba otya sebo? Andi bulungi nsanyusa okubanga muzeeko mu kibuga Jinja. Omanyi oba mukola emirimu egyo ojja kutambula ojja tuuka mu ifo enjawulo. Olwo nangidde nalonda bubi. Walonda bubi era guma. So ndi musanyufu okuba nga tukyaliddeko wano. Amannya nze mu kusooka gaali malala naye ate kati nina malala. Kuba we nali nga nkyali muto baali bampita Mugerwa Jamilu bizibu. Mugerwa Jamilu bizibu. Bizibu. Naye kati saa zino yenze Mugerwa Trafford Jamilu. Amanya nago galiko story empitirivu. Ng'emanya gange naye nga nina emyaka ngenda weza 33 mu mwezi ogw'ekumi nga 16. Nzaalibwa Kayunga Bugerere. Abazadde mama gyali tata yava mu bulamu bw'ensi eno. Nzaalibwa mu family y'Abasiraamu. Nzenze kaaliyo ng'omulokole. Natezekeriza Mukama nti nabo bajja kukyuka mpola kuba buli kintu kirina ekiseera kyakyo ekituufu. Jamilu kangende kuli erinnya lye bakutuuma bizibu. Lwaki bakutuuma bizibu? Oba eno mu Busoga kitegeeza kirala? No, siri Musoga. Nze taata yali Munyarwanda, maama yali Muganda. Nebe bana Abanyarwanda abakulira e Buganda bamuzaalira eno bajjajja be baava e Rwanda. So kati naye yakulanga yesanze bamuwadde amannya ga Baganda naffe ne twekanga nga batuwadde gaba Mugerwa Baganda. Naye erinnya nalirializinga oba okulitegeera nali mu P3 nali ku ssomero kati nga nzemu akategeera ndasoma erinnya bizibu. Ninga nerinnya mbeera ntya bizibu kwekudde ewaka nempita maama negasooka ojjo nnyonnyole lwaki nze bizibu. Nangamba nakuzaalira Musabo. Balina entalo z'amataka ku kyalo kati akaseera olubuto lwamulumira baali bamudusiza Musabo nga mayembe gabali bubi. So kati olubuto ne lumulumira eyo ananzaalira eyo kwe kuntuuma nti yanzaalira mu bizibu nampa eri abizibu. N'erinnya teryanfukira ebizibu nga tugenda owulira
bakuwa erinnya ne likufuukira ensonga era abantu abasinga bamanya ge gabatawaanya so erinnya lyanfuukira ekizibu so ndifunawo entyo eryabizibu so ekikuyisa bizibu bakuzaalira mu ssabo zanzalira mu ssabo ne situation eyaliwo teyali favorable mu kaseera ke najjiramu. Okay, Jamilu, nze nasooka nenkulaba ku TikTok waliwo ka video akaali kayita era waliwo oyo omukyala ye Grace nkwebaza we nasaba ennamba y'omukulu ono oba oliawo tewampisa bubi wagimpa naye saakiteekako nnyo obudde ndowooza ffenna twali tukwataganye wenakkonako kati nazzemu okuzuukuka ng'omwana omulala ŋŋamba ku channel mu comments tinoonya ku mwami Jamilu ayina inspiration story ntugitandike Jamilu oba oli abantu bange abalaba bategeere babeeko kye bayiga story gye njala osooka obagambe so gye tugenda okwogerako ekwatagana ku ki kakati ntera ogamba abantu gye ntambulira oba gye bankyaza nti bye tugenda okwogera byani bange ebikanga mukubiwulira bikanga era abamu obanga Katonda takuyambye ojja biroota otandika okuba nga obiroota si kukanga bino bya ddala era abantu babiyiseemu bye tugenda okwogerako byansi ey'ekizikiza n'ensi ey'ekitangaala so simple terms tugenda kwogera ku Sitani ate ne Katonda tugenda okwogerako mu mboozi yonna gy'ogenda owulira bali bantu babiri Sitani Katonda nabiyitamu tebanyumiza nsalaba firimu nze mwennyini nsobola n'okuwa references n'ogenda n'obuuza ebitundu ebyo byengenda okugamba nga siri eyo abajja kuba nga bakuwa amazima. Nakolera Sitani emyaka 7 kale ngetunagenda ku Sitani emyaka 7 tutandika tutya tubiyingira tutya kakati okusoma kwange namalira P7 bweyogerere wemalire bweyogerere nensindikibwa ebusiya ewa mukulu wange gye nali nsomera nenjoyininga essomero erimu abalita Busia Trust Senior Secondary School lisangibwa ku Majanji Road kilomita I think obeemu okuva Busia mu town 211 wenyingirira siniya 1 kweri essomero saalinako obuzibu bwonna oba challenge yonna nalinga student omulala era nanyumirwa nnyo environment siniya 2 nenjiyingira era nga student omulala tewali 212 tewali buzibu kakati obuzibu bwonna ne story eno gye tugenda okunyumya etandika 2013 nga ndi mu siniya 3 wetutandikira njoyininga siniya 3 of course essomero nitandika ku siniya 1 so kati 2013 nzija mu first term essomero liri lyalina principles nti tebakkiriza mwana mu candidate class okujoininga essomero eryo baagala baabwe abavudde mu siniya 3 ne bagenda mu 5 abavudde mu 5 ne bagenda mu 6 naye ogwo omwaka kwajjako omwana omu abamuyita ali oyo nayingira mu class nasaba kuyingira kuba kujoininga senior 6 nga candidate naye nga principal ebadde nti tetuyingiza candidate student outside bano abali promoted wano be bakkiriza bokka naye kyatwewunyisa nange kyanewunyisa okubanga ali yali admitted nakkirizibwa natandika yali mu boarding nayingira essomero kati ali wayingira essomero ali ekirala yayambalanga nnyo galubindi kati liri essomero galubindi kizineza amaaso zaba amaaso za black tuje maaso tujja tegeera lwaki kati essomero liri alina principal nga okukkiriza okwambala galubindi neziba zino ez'amaaso olina okubanga olina kye tuyita medical form empapula ez'abasomesa abasawo abali commendinga nti otazambala wabeerawo some effect ali teyalina wadde document emukkiriza kakasootya ate kati nali nsomera kuli
kati kyogamba documents Jamilu naawe nti buli document yange ogenda gimanya olw'okuba osomera somero ki erikkiriza abaana okwambala gago za black gwali olirabyeko teririyo kati oli yali yambala za black tayambala zino eza bulijjo black specifically kati nze saabifaako nnyo by then nali information prefect kweri essomero 2013 eswaga nga ndiwezaamu omanyi ba prefect information amawulire gonna agakwata ku ssomero gabajendi abatasimba line era oba olina kapo ng'ojjanga oweewandiisa nkuwandiiki ku mawulire best cup of the week so ebyo bye nali nkolakolamu so essomero lyali limanyi nnyo infact nze namanyika nakajoininga essomero nali nzanya MDD abaana bamanya first week first term twalinako welcoming party ezo so abaana bantegeera nnyo olw'emizannyo gye nazannya kakati tutuuka olunaku lumu enjala ennuma kuba essomero liriri twali tulya nga bapirifekiti nga tulya ku mmere y'abasomesa gye twali tulyako kati kuba olwo abasomesa babafumbira kawuŋŋana bijanjalo naye era ebijanjalo ebisiike kuba olusi baali bakyusa nkoko naye kuba olwo kaali kawuŋŋana bijanjalo mwali mulya ku nkoko nga tulya abasomesa kye balyako bapirifekiti nga kye balya essomero lyalina standard yaalyo infact lyaliko bannakenya bangi ebusi yali ng'otuuka ly'essomero nzowooza lya gavumenti naye nga lya private liriko abaana bangi kati olunaku olwo nga mpulira saagala akawunga mpulira saagala akawunga apatite yako sigirina naye nga mu nsawo sina muwadde 100 ndi mwavu naye omwavu ow'entondo saagala kulya akawunga kakati nga ali ono namulabanga ebiseera ebimu ng'alina ssente era nga ndaba kale tugeze oba nga ayamba abaana naye nga si kyaliiwo teyali kyali wange naye nga mulaba awa abaana ssente abamusaba ningamba naye ono gayi nange kangezeeko olwaleero ngenda mpoleyo nusu olwo lwasa nfune wano capati n'amazzi olunaku luggweeraawo kati nantambula ku ssomero kwo kwaliko ekitundu bakita California abasomera ku ssomero bali bakimanyi owatulayo nnyo abaana waliyo emiti kale waliyo empewo nnungi baana balirayo emmere namusanga eyo atudde n'omuvuka bamuyitaddeewo abali kale ku sports abanyumya bya mizannyo ne muyito ne muze ebbali saagala kuswala nzize kwewola kati ate saagala oli ategeera ekizibu kyange ne muze ebbali mugana bamanyi ali mpolayo nusu olwo 10 naye simanyi lwengenda luza naye kyemmanyi nti wenazifuna njakola ki njazireeta lindako Jamilu katono naawe olwo oli mu booda nze nali mudde ye yali mu boarding nze nali mudde kati ali nagamba atofaayo n'ateeka omukono mu nsawo ey'empale emu n'ajjayo kye tuyita bando 5 bw'etaano temuli ka 10 temuli k'ebiri 5 najja kaaka nampa kati nze nali manyi nga we musabye 10 ampadde ngende nfuna ekyenji nkomyewo enaakenda nengenda ku sukulu kantini nengulako awo ekitumbuwa nengula n'amazzi nenkomyawo enaagekenda namusanga era wali we yali atudde neddeewo banyumya mugabo manyi ali nkomezawo balansi wowuuno nagamba nze zikuwadde zonna kati omutwe gwawuumamu kaawo nengamba onansaagisa oba ali sirias naŋŋamba nzikuwadde zonna nenemerawo kyali katomanyi ono omuntu nga anabeera mukwano gasooka kugezesa alabe oba oyagala nnyo ssente oba oli mwesigwa nenemerawo naŋŋamba excuse us tuleke lwaki togenda naaboggola nno onsabye ssente nkuwadde genda nemugamba nti balansi wo naŋŋamba namukuwadde kati kwe kutambula mpolampola nembaviira naye era ntambula ntunula emabega ngamba tomanyi era alabika akyasaaga natuuka kubulirayo nga tampise kati wenabulirayo nadduka ku sukulu kantini wenakakasa nti kati azimpadde wenatuuka wali naboggola buli eyali wali nabuuza ozeggula kibampe nemagamba abo bonna basooke badde ebbali gwowa nze asasula nabagulira nenvawo nengenda eri gye batunda emmere
so olunaku lwazibanga omutwalo gumu mu 2,000 nga ngumazeewo. Lindako bewagulira bonna neziwalya zali zigwera mu gumu 2 ne 2,13 gumu 2 zaali sente ku ssomero student. Akati olunaku ne luziba nenzirayo ewaka. Kati enkeera nzija ku ssomero nalina aka sport bike ke nali nzigirangako ku ssomero. Kati ntuuka nkeerabira simanyi kyanneerabiza ka sport bike ako ke nali ntambulirangako nekanga ndi ku ssomero nalinyawo boda neŋŋenda. Ate olinamu akasente na sente era ewaka saalya mmere nabagamba saagala nga nzikuse. Kati ntuuka ku ssomero tusoma lunch break nendya lunch nendya. Kati tutuuka olweggulo nga gumu 8 ngulidde kigazeegi. Kati ngenda okukwatamu giri 2 kati nga ndaba zikendedde ate mu mutima ne mpulira ennyiike lwaki zikendedde ningamba lwaki zikendedde kanzireyo wa ali mulimbe anyongera endala. Kati nenoonya ali bakubya akadde n'akaddayo olweggulo namusanga mu kirasi zaawe atudde nangamba bakubya akadde okola kiwano nemugamba mazima siina waddaga ganzizaayo waka atisaga atambuza bigere naye ng'ekyebiri kiri wano kisirise nantonolyera n'aseka nangamba kakasa tolina nemugamba sirina nangamba kale jangu nakwata mu nsawo y'essaati najjamu era bando y'ebiri ku luno gyali y'ebiri nampaakaaka nangamba ddayo ewaka. Naye ng'okuva ku ssomero paka waka 5 bode twalirawo 5 gaali busi yazaali gaali 5 yampeegi 2. Kati nineena nayita mu supermarket nensongula cakes nengula yogurt byenjagala nengendewa era ewaka saalya olwo olunaku lwa 2 saalya enkeera nenzirayo. Kakati nengufuula omuze sinti sirina buli wentuukira ku ssomero sooka kulipootinga wa ali kumusaba ssente osolo kyali sinti sirina era nentukisa nenzigulawo account mu Equity bank yali awo ng'ogenda custom. Kati nenfuna abakyali bange 2 omu nemukwasa ATM yajjayo omulala nga yateekako. Kati nze boss naye nga nzijja wa ali. Lindako waggulawo akawunti naye ng'omulimu go ali omulimu gwange sente ngenda zijja wa ali kubanga yansiruwaza nga buli wengenda nemusaba tanvuma tangoba ampa buwi. Kati nendowooza ono kyali buli we naamusabanga tewagenda kubeerawo kumbuuza bibuuzo agenda kola ki kumpa buwi. Kati nembeera mu bulamu obwo nentandika omanyira nnyo ssente. Kakati ali yali omuntu atabeera mu kiraasi nga tasoma omulimu gwe kukeera kutambula compound n'ambagulira baana byakulya. Naye nga ali we bakola ebibuuzo yakulembera. Totandika bibuuzo byo Jamilu otandiseyo bye nawuliranga kati nange oyagala kuntwalira. Lindako ali yali tasoma tajja mu kiraasi naye nga emutuuka okukola ebibuuzo yabasinga. Yali asinga banne mu kiraasi gye yali kuba yali mu arts class mu HS nga yabasinga. Ali nga bakeberanga empapula za ali nga ali yasirwaza abasomesa nga we bakwata ku pepa ya ali bamakinga okuva ku linnya. Kino kyegana kirako n'amaaso gange nga bamakinga oba omusomesa tatawana na kusomamu answers amakinga bumakinzi. Ali nga yasinga. Ali nga waayita wano owulira bigere footmax n'otegera nti oyo ali yayitawo. Oli omwana ayina ganga ku ssomero ng'abaana bakira bukezi kumakya n'ateeka ebitabo mu kiraasi n'afuluma n'anoonya ali gy'ali agenda amugulira ekyemisana amugulire lunch amuwe nga addayo amuweeyo amateeka g'essomero agaki wasomanga nga simanya simati kyono jjutte basiba balawuna abamiisinze kiraasi biki primary secondary babairayo free lessons nakugamba ndi mu free lesson yange eri si primary we bakusangire bwe bakokolayo ki ne secondary omuntu agamba ndi mu free lesson eri mu class sijikola kati kituufu yanjawulo
kakati natuuka ekiseera nange nentandika ganga mpola mpola. N'otandika ganga bano joini? Nentandika sajoininga ya Ali, natandika yange mpola. Ali yakuwa amaanyi. Ali ngati ntandise okukopa bibye byakola byenkola nange netandika okuba natuuka esanga nange mpezeza gange yagala kwenkana ya Ali, naye ate nze ekyannuma ekyannalaliikirizanga nga wenkola ebibuuzo nze nsemba. Okay, tulina Jamilu Bugerwa atunyumiza emboozi ye okuva eno byonna byagenda otunyumiza byatugambye nti nno bitiisa biyinza okuba nga firimu naye nga bituufu era nga biri mu ggwanga Uganda. Akyali mu ssomero agamba afunye kyaliwe, simanyi bwe yali kyaliwe yafuuka kyaliwe naye afunye bizinensi ye Ali. Buli wabanga ayagala ssente agenda wa Ali n'atuuka n'okugulawo Equity account mu Equity Bank n'alenga okuteekayo ssente ng'afunye n'abamukwatira ATM then n'aba banki nga ye boss. Atandise okukola gangu mu ssomero olwa Ali. Samikege manya gange era nga nkusaba subscribinga, likinga, sharinga video eno ebeerenge etuuka ku bantu bangi oba oliawo bino story egenda kuzibula amaaso g'abantu bangi. So otandise okukola gangu yo okoppa Ali byakola. I'm assuming nga naye tokyasoma. Nga sitabera mu class. Obeera naawe ogulira abaana ebyokulya. Ali nga kati Ali kansoge mbuza akabuuzo kano. Sente zojjukira entono Ali okuwaako zaali mmeka? Ire emitwalo 2. Zentono. Gye namusaba nga nzirayo ewaka. Zentono ze yampa. Ebbanga linamala ne Ali saalabako nga Ali alinaako omutwalo baako 15,000. 2,500 ze namulaba nazo. Kati Ali akoze ganga ye wakola ebuuzo ayita gwe naawe okoze ganga naye ate googwa. Nze kyo kyannumanga kuba ewaka nze nali mugezi okuva primary kubanza okutandikira mu P6 nga nsomesa ne class era ogende boyogere n'obuza lodizike esomero nasomerako ne administrator asobola okugamba nze nali mu P6 naye nga nsomesa P6 nga nina amagezi era nentuka mu secondary nga tikyampita buyisi nampaamu awo kagundi katono ka lecture nanga magenda osomesa banno. Nali mugezi Samike kankubuulire naye ekiseera kyatuuka nga nze asemba. Ekyo ekintu kyannuma nengamba naye lwaki magezi gala naye kakati sente zaali zampunza nga sibifaako zaali kati kastampa sente ebyokusemba byo tebinkwatako nnyo. Oleka lifestyle eri etya? Maama takulina kyakubuuza, taata talina kyayogera? Taata yafa ndi muto kati ne busya nalimbira na brother wange naye njagala na bazadde abeere careful. Omanyi okubeera n'omuzadde atafaayo kintu kibi nnyo kuba brother wange yali omuntu atafaayo nga n'oba tosomye takubuuza, ye tamanyi na school fees ensasula, tamanyi na ssomero lyensomerako, tamanyi oyitawo okutuukayo, ye alinze kimu mugamba abantu mye fees weziki. Kati teyafangayo nnyo gyendi, nakolanga nnyo byenjagala naye nanganya eddembe lingi nnyo. Muganda wono yalinamu kasente nti ye tafaayo. Era ebusya otuuka n'obuza Isima bamumanyi nnyo, musajja alina sente. Kale tuddeyo wali ganga. Kakati ankola ebibuuzo nsemba. Kati nange ganga yakulira ddala by the way neekula. Kati omusomesa omu yampita yali wa math bamuyita Mango, ticha Mango. Nanga naye Jamilu kye kyakutuukako kubanga nze pepa yo okuva mu siniya nga nfuna 10. Ekyo n'ogenda kusomera n'obuuza gwe kwata taxi genda ku Busia Trust likodi zikyaliyo 10 okuva siniya 1 nze nga nfuna 100 mu math. Nzakubuulira era nga baba asomesa kilasi endala eziri wansi wange abawa reference yange nga oba ofunye ekikula emyegenda obuzeekani Jamilu naye natandika ofuna 20 nampita ng'omusomesa afaayo nagamba wabaaki naye nga sifaayo saamudda namu nze nga nkyusa essimu buli lunaku wemba njagadde nga nze ngenda n'essimu ku ssomero naye nga tebagikwata
ningeza abalala bazikwata nange samanya kyanyambala nakyuka saali wentyo nze nali mwana mulungi omwana omuwulize nze samukeŋŋane waka nfumba naye nga ndi mulenzi naye nammera kye bayita amalala nga siwulira ewaka nga siryayo kati ebbanga lye namala ne ali natandika okufuna kyenjeezi ebirooto natandika okufuna ng'ebirooto kati ebiseera ebyo nga sibitegeera ndoota tuli mu nnyanja ne ali kati nze saabifaako kuba saalina nnyo omuntu ali close gyendye gwensobola okunyumizaako ndoota tuli kusuula motoka. Lindako kati wano ali nga atandise okuwa ssente afuuse kyaliiwe mwatulako ne munyumyako nga munyumyangako ng'ab'emikwano ebanaabeera nga batudde oba kyabanga basically kugenda kumugira n'akuwa ssente n'ovaayo. Ali ye muntu ng'ogenda gy'ali n'oyogera ebigambo 10 n'akuddamu kimu ate yalina mboozi ye yali waabikolwa so ng'oyinza okweyogeza n'okoowa kati naffe nze nange kya saatuulakaawo ne ali nti oba tutudde tulina emboozi genda wa ali nga nina kye musaba wakimpa ne ntambula ne ŋŋenda naye nga mu birooto tutambula tunyumya mu birooto nga tunyumya naye wano ebyabuliwo nedda tewali kunyumya so munyumya akuwadde omusaayi nywa mu birooto kati nze saabifangako nendowooza oba just birooto ng'ebyabulijjo kumbe obulamu bugenda bwonooneka mpola nze nga ngenda mu supermarket nengula ebintu ngolooza nina abakazi bana mbitwala waka nga bitwala waka mu luumu yange nga liruumu eri yafukanga dduuka nga buli kimu ekiri ewaka namalako emyezi 6 nga simanyi mmere yaawo ewooma etya nga nina ssente kakati obutakulwisa nako tukola ebibuuzo end of year ndi mu siniya 3 ngenda mu siniya 4 kajukira ffe twakola nga tubalekako oli ali mu siniya 6 ife tuvaako mangu olumosi bakola paka nga Desemba nga atandika kati nimala pepa yange esembayo ningenda musiibule wajjukira ali mu siniya 6 sisuubira musisinkana ate nze ndikomawo ku ssomero kati kyannumamu muli munda akolayo ne bwagende kyannumamu munda ningamba nayo nginafunawo omuntu ndowoleza kuganga kasente sigenda kuddamu mulaba kati ningenda omusiibula namusanga yali atudde wetutera okuba asembule waliwo omuddo mulungi nanga atuddeawo akutamiza omutwe waati nimuga omanyi ali maze pepa yange esembayo nkwebaza byonna byonkoledde omanyi omuntu okubeerawo mu ssente batono omuntu asobola okubeera mukwano gwo naye kasita okona ku ssente omukwano nga gufudde oyo ye alani oyo ye alani ali ku kamera omwana oyo alani yali ampa ku ssente naye maama tokubye nnyo kakati nantunuulira waati naye musamaso nantunuulira nagamba naye jangu onkyalireko nasanyuka nengamba olaba abadde ampa zino ku ssomero kakati watya ne mukyalira oba ngendera pikapu neluuzaawo ebintu bingi kati wemwetegereza bulungi nga ali nga abanyarwanda nga kikula kye kyaba westana nengamba mumutima njagala wano obereke yafulusa mukowulirize bulungi n'abatulaba mu mutima n'endowooza saayogera ningamba ne ali kirabika Rwanda eyo Rwanda wala sijja kusobola kola ki kukyalira n'ayogera nangamba nze siva Rwanda ye n'ayogera Lindako yakugamba jonkyalireko gwe mu mutima nga onalooza n'ogamba engeri gy'olabamu omuntu n'olowooza munnaaye musajja ye kaava Rwanda mutima n'ogamba naye sijja kusobola kujja eyo obola akuzeemu n'agamba nze siva Rwanda nze nva wano kasitamu ng'ogenda ku booda ya Kenya wano wenva nze soogedde yayogedde nze nalowooza mu mutima gwange nengamba entunula ali ova wala sijja sobola ajjukira bali bakyanfuga ndi muto nengamba sijja sobola kugenda wa Rwanda sigendangayo kuba batulayo nga ndi muto nnyo okulaba ewaffe taata gye bamuzaala kati simanyi bayitawa nemugamba mu mutima nengamba sijja kusobola ali ye naayasa myaka mwake nangamba siva Rwanda nga wolowooza nze nva wano kasitamu
olinga agamba yali alaba byolowooza abiwulira. Sitaani asoma endowooza zaffe. Buli kyolowooza Sitaani alina kapasite eyo okukisoma, naye kyotanaba kulowooza takisoma. Kiva omusamiza sawa kugamba bya myaka gya 2 nti mu myaka 2 ogenda beerawo oti atasobola, naye ebyemabega byonna ne bajjajja abaffe emyaka 2000 asobola bikugamba. Yoba obirina muwongo background yonna aba asobola ogiraba, naye kyotanaba kubeera nakyo mu bwongo Sitaani aba takimanyi. Kakati nangamba netofaayo jangu onkyalire, nangamba nekiraka tolina transport omulaba ali nakwata emitwalo 10 nampa ninga kwa account eri mu banka kuliko nga $3 kudda waggulu. Aleka naawe nze nali student wa siniya 3 ninga kwa account yange ebeerako $3 kudda waggulu. Biraga bibengeno okwoga bigenda kushokinga $3 genda ku Equity Bank ng'ogende custom obakebere records ez'emyaka ekyo, they will show you. Nga ndi student era nakozesa na ID y'essomero, ebiseera ebyo nga national ID tebinafuluma, nakozesa ID y'essomero okugulawo account era nagulawo student account, naye nga sente eziriko si za student. olwo yakuwanga meka. Kati omuntu nze ali ye muntu ngo osobola genda kumacha muga ali mpa kusende nakuwata kumachanga wakatoka kusomera. Nze teri lunaku lwe nayingira kilasi nga sose wa ali teruliyo noddayo mu break noga ali sinakya kulya nakuwa satu olunaku osobola okusoloza akakadde wa ali plus. Lwaki wano ku transport yakunyiga ntono 10 nga wali adda kuwata n'ataano. Ali yali akimanyi nina sente, yali akimanyi nti nzirina jesako yayagala kumpa buwi naye nga byonna ebyali binfaako ali yali abimanyi. Jesako yampa buwi kakati ampadde 10 kati teyaŋŋamba lunaku lwamukyalira twayawukanaawo ali teyalina namba yange. Ekyewuunyisa namala omwaka ne ali nga sina namba ye naye nga talina yange era teyaŋŋamba nti jangu lunaku weeruti oyampa ssente ne twawukana nenzira ewaka. Desemba nayingira ne tuyingira mu nnaku z'omwezi 2 Desemba 2013 nengenda mu kyalo okuwumula waba tugaa tuddamu January fe abaali bajoininga candidate class atuddamu ale January so twalina weeks ntono okugenda nempumula. Kati embeera yali mu kyalo nga ntuuse kuba natuuka mu kyalo nalina sente empitirivu. Kati ab'omu kyalo nemba wa confusion, mbadde nsoma mbadde nkola ngira bebuuza ne mu kyalo nenkola ganga. Abaana nga tebakyasula mu maka g'abazadde baabwe baddukayo abamu ku makya ne bajja ewaka. Nze nga wentuuka wofumbira chapati nkubuuza engano gy'okubye osuubira kujjamu chapati mmeka? Nti 10 kati gy'oseka gy'owa bano nenkuwa cash. Nengenda ku dduuka ne nkubuuza soda gw'olina omubalamu sente meka n'amandaazi agali awo? Nti mitwalo nga 2 nembikuwa negamba gaba. Kinali nkola mu kyalo nogera nobuuza ajja kubuulira. Olwo maama obawuliza? Maama kati anti ngenze mu kyalo w'omula. Kati waba maama? Wa maama yennyini waffe. Maama yaliyo namusangayo. Kati ng'abantu abakulu ab'okukyala abalabira ewala atandika obuuza yagamba naye omwana sente zaalina ng'ate abadde asoma waliwo ki waliwo kitali kituufu. Kati omusajja omu najja yatuwakula tumulaba okwo yanga tumutwala nga taata omanye ebyedda muntu ye nakusinga emyaka bataata najja nangane mutabani sente ezo zonna z'olina wazijjawa? Nemanyi we namuddamu okugira kilo za sukaali 10 n'okubulira gye nazijja londako kimu. Yangamba ngulira sukaali. Eyali azze okubuuza amanyi omusajja omukulu alinga taata yakubuuza omusajja sente ozijjawa n'omugamba okugulira kilo za sukaali 10 muzeeyi n'okugamba gye nzija sente nagagula kasukaali. Akasukaali nze sirina buzibu nange mpulira abantu boogera naye omuntu asobola okuba ne sente ze. Olaze ku saidiyo ekigambo ekiyitibwa sente kikyusa omuntu.
nze nemugulira kilo za sukaali 10 nagamba kikula abantu balingiriza ogera nnyo abaana babeere mu tawuni ne beekolera sente zaabwe omuzeeyi nemuta so wiiki almost Christmas ne tugimala kati zalina kusomeza 28 zijjukira December 2013 nali waka nga ntudde waliwo akati kalinga kagasiya nga ndi awo mu kisiikirize ntudde nempuliranga ng'okyotiro olowoozako ku kyakugenda olaba omukulu nga sikirina kakati kuulwo ekirowoozo we kyajjira ntudde era nempulira ng'omuntu ankuba akaama mu kkutu genda olabe ali era we namala owulira ekigambo ekyo nempulira nga gwe bakutte omanyi nga oleta balaafu n'omuyiwa ku muntu so nempulira balaafu nga njiikidde nempulira nga nzenna ninga ameze olutiko kati ekyo we kyaggwawo nempulira nga abalesa amayinja adiko wange emmotoka enjuwa kagayinja nempulira amaanyi gesibanga nako bukyanzaalibwa awo nayimuka neŋŋenda nenaaba ne bambuza olaga wakonze nzirayo busiya nagamba wagamba oddayo January nze yabagamba kati era nkyusiza ŋŋenda kati nagamba aki watugambye ne tusima ku lumonde biki nebagamba ne gwe mwetisa lumonde sente zange nina nabagamba sina kyentwala nempakinga obutabo bwange nempakinga engoye zange neŋŋenda era abo lwe basemba okundaba bazzemu okundaba 2 okuva 2013 December ab'omukyalo abo mwe muli maama in fact ate maama yandaba 2 oba mu 2 lindako woowulire ekintu mu kutegeka agenda olabe ali ofuna amaanyi tolina kati gowuliriza oyimuka onaaba bakubuuza wagamba ŋŋenda tuli mu 2013 December 28 maama lwasembayo kulaba n'abewaka awo bazzeemu kulaba after 7 years. Yes. Kakati wentuuka neninye emmotoka yange neŋŋenda wenatuuka ebusiya bana bebusiya paka nakate bandabangako abebusiya paka n'olwaleero kati abamu bampulira bulizi era jasi wiiki eno nakubiddeko omulamu wange gwe nali mbeera naye awo brother wange yasanyuse n'agamba ffe bannaye twali twaggwamu essuubi kati nentuuka nensula baaga ku geeti nekyali kikomera nenteekawo nambuza olagawa ng'okomyewo mangu olidde nga wagamba omalayo paka January nebaga nina gyendaga nkomawo mukyala we mulamu wange kakati awo we natandika okutambula nindaba ng'omuntu ankulembedde antwala wa ali nindaba ng'omuntu anagamba ngoberera naye nga makyo sensi taliiwaawo naye nga nze mulaga mangoberera sitole ya Jamilu nga we nabagambye nti obeera ng'olina okuwakana kungi oyinza obutagitegeera oyinza obutakkiriza byayogera kuba ebyaddala emu byayogera ebanga firimu however ebintu kakasa nti yabiyitamu era mu very sure waba abyogera waliwo abali eyo abalaba bagamba omukulu n'ayogera ebintu bino bituufu so tugenda muwuliriza tugenda batumweyongeza akatundu kano kagenda bakakoma wano olw'obudde naye teweerabira okusubscribinga so that oteekayo kapaati akalala tokamisinga samike gemanya ge Jamilu we kyatambula naye okulaba tukugusa sitoole eno ate emyaka gino 7 gyonna gyatugeeji yamala yavaayo atya tovaawo.